Akomadi obera ko mu kiyungu. Okufumba. Emirimu gyo mu kiyungu kufumba kola ki? Okwetawula ko mu kiyungu. Ndwawo. Kyekituufu. Ate ekyamazima. Mulazo okulwawo tumanye fumba. Lwanyaga manyiye ebimu byemanyi okufumba akawunga nkamanyo kagoya. N'okusiika eggi. Ate ndi amatooke gokka okusinga naye ate simanyi gawaata. Mtaani wange buzibu nga buno. Mtaani wange nja muyigiriza nnyo ogoya akawunga ako kabenga takali kampulunguse ngawo kikola n'okusiika eggi. Ensaya kufuba gye butamanyiza mirimo gy'abakyali. Mukowa lyeri muko omukyala azze waka alwadde nga ukitegeeza obuba bugenda sigala obubeeraawo. Bwalwala obutakuyita kifulugunyu kuba mu Buganda omusajja omujjama ennyo ye kifulugunyu. Okwewala ekinyi ekyo kikuyita. Weekakamu nga tonagenda ku mirimu gyo n'ojjawo ebiyinza okuleeta obujama oba okulabisa obujama ne weenyigiramu wadde si buvunaanyizibwa bwo n'oyamba olw'embeera eba eriwo nti munno agenyezza ali wali ku ndiri. Welcome to Uganda, the Pearl of Africa. We are excited to host you in Uganda for the 2025 GABV meeting. My name is Fabian Kasi, the Managing Director of Centenary Bank, and it is our pleasure to host you in Uganda. Bienvenue, you are welcome. Hello, from Karamoja, Uganda. Matankatunga. I am Martha, a proud customer of Centenary Bank. And I'm happy to tell you that Centenary Bank has brought us services, banking services here, agent banking services here, the ATM here, and has financially empowered the communities in the whole country in Uganda. Greetings from the breathtaking source of the River Nile here in Jinja. I am thrilled to welcome you to the heart of Uganda. This is not just a powerful rushing river. It's the origin of life. It sustains us. It's a symbol that defines the beauty of our great nation. And as a bank, we are working hard together with communities to build a sustainable and inclusive future. This is Uganda, where every moment can be an adventure. From the majestic Rwenzori Mountains to the captivating wildlife, Uganda offers once in a lifetime experience. So my friends, mark your calendar. The GABV meeting 2025 will be here in Uganda and you are all welcome. We look forward to the opportunities of sharing, the opportunities of engaging each other and getting to know how best we can bank on values. Welcome. Anoni Uganda, Masinje Rihika. Wajolu Uganda. Eyala Manyu Uganda. Welcome to Uganda. Yes, all right. Nga bulijjo nkomyewo okubatuusaako ensonga zino kyazikutte nga waneeno we tulaga ow'omutima omunafu tusaba tusembera tuddawo tujjaguza lunaku lw'abakyala nga leero nze ne ba creatives creatives kibanga kya abantu abakola ebiyiiye ebiyiiye mulimu music ennyimba mulimu emizannyo mulimu poem mulimu ebintu bingi nnyo ebiyiiye n'ebisiige byonna bibeera omwo era nga bwetwogera saawa zino eno ssebo omukulu akulya Federation Dikenzo yagobye ku gundi yammwe copyright naye nga amendment ekyagenda mu maaso naye nga sansi tugamba ekigere ekimu kiina bwe kiri copyright erimu ebe tuyanziza naye eyo ffenna yetugatta olowooza omukulu Idrissa Musuuza gye yagobye esinga nnyo okufevalinga nnyo ba music fe abalala ababumbi abawandiisi b'obutabo n'abalala bonna nga bomenyi kyabulamu beetaaga ffenna batukombayininge wamu bwenjiraba awo tujja kujaguza nnyo kino yali akigoba mwabaddemu nammwe mwamuwa ebirowoozo bayi mwakimulekera ina njawulo ayinza obbaawo ndowooza ye ng'omuntu yavaayo n'alaba ebiruma abayimbi ebyo yakulembeza ndowooza be yakulembeza ennyo
kati ate ffe ekyaffe ekikyatulemeseza tulina affiliations nyingi nnyo mu sekita eyaffe ale nga buli omu alina mindset eyiye ffe tulina obuzibu nti buli ali mu saidi eyi abalowooza ye mugezi ati tetulina gundi eyo oba wekina kyebagatta ekyawamu etukombayiniza okuba nti tutuusa goza kuba n'abayimbi nabo we babadde naye batuka ekiseera ne batufuna ekyo resolution tutuuleko awamu okusobola profession. Waneeno wetandikire mu maka ga romantic nabagambye tuli bantu ba creatives ono ye mukulu Conrad yiga abasinga characters basinga okumanya Conrad nga bamanyi musajja mukambwe naye musajja mugonvu nyo musanga mu biseera bye musajja omusange ayina emirimu gye gyakola era omusange nasanga ku muzina ngamba kati yatembe omukolo ng'olaba birala nga ndaba birala so nino mukulu Conrad owa romantic ne bali kubeesabeesawo bantu nakusomesa ggwanga. Amina naffe tujja kwebaza okusooka nja kusooka kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubanga nange ampadde omwaganya okujja okwogererako ku Lubunnamawanga CBS FM Manduso n'ey'obujjajja ne CBS 88.2 FM ey'obujjajja n'ebitongole byonna ebyamawulire ebyeyungira ku yo so kiba kyamaanyi kaba kaseera kakwenyumirizaamu kano kendimu nange okubeera nga ku lunaku lw'abakyala luno lwe tucelebratinga ndi omu ku abo CBS beerowoozezaako okujja okubaako kyenjogera kyebaza nnyo olunaku walutegedde nnyo olw'ensonga olunaku luno tutunulira nnyo bannyinaffe bakyala baffe okutwalizaamu n'abakyala bonna mu ggwanga Uganda ng'omulamu ogwaleero ogwavuddeyo ogugamba biki ebirina okukolebwa ffe abaami abasajja abalenzi mu kkowa eryo okusitula oba okutumbula embeera z'abakyala mwabo muli abakyala ntwaliddemu abaana ab'obuwala abakyala n'abakazi mu mbeera ezo zonna biki fe abasajja byetwatubadde tukola bwana Conrad nga tetunulidde lunaku luno lwokka tunulidde ffenna obulamu bwaffe okusookera ddala omulamwa ogumbuziddwa muganda wange mugazi naye nga naffe tusheyalingako ekyo kyetulowooza nti kiyinza okuba ekyomugaso n'abalala kwe bagattira nze no ndaba nga omulamu ogwo bingi bye tulina okukola okusitula embeera n'endowooza n'enkulaakulana n'ennefumitiza y'abaana ab'obuwala oba ekitonde eky'omukyala yenna mu nsi kituufu nnyo ekyo ekisooka tulina okusooka eddembe lyabwe oditwalanga ekyomuwendo nabo ne tubatwalanga abantu abayina obwenkanya bwe bumu naffe abasajja bwe tuba nabwo sitegeeza nno nti kukina ku basajja nga bakola empisa ezitali za kigunjufu oba emizeejo egityobola abasajja nedda ntegeeza nti tulina okusitula omutindo gw'eddembe lyabwe nga bafunira ddala ebyo ebituufu nabo bebasaana okufuna okugeza mu nsoma nabo balina eddembe lyerimu n'omwana omulenzi mu byemirimu nga bafuna eddembe limu n'ery'omwana omulenzi mu by'engonjula nga bafuna eddembe limu n'ery'omwana omulenzi nga bo tebatunuuliddwa nga ekikula ekinafu ekitasaana kufuna ku bibala ebimu ebyo abalenzi bye bafuna eyo nsonga emu eyo ensonga endala gye ndowooza nti abaana ab'obuwala ffe nga abaami twandirowoozezza nnyo ku butatyoboola kitiibwa kyabwe nga tuyitamu batulugunya mu mbeera ey'obwongo n'embeera ey'omubiri mu bintu bibiri psychologically ne physical torture omanyi omubuga agaana nnyo mbu bwe tuba mu nteekateeka zino ez'oluganda taagala tuseemu ebyo mbu psychologically torture biki kati obola nfuba nnyo okubizingayo kati era mukulu muganda wange ono yajja okuyamba obibaddiza mu lwemutegeera nze mbireeta olunyanyimbe batufune bulungi kagati nti wekanga nga
kitonde mukyala abantu abamu ng'abasajja bakopera ddala ebintu oba oliawo ebyakolwa nga bajjajjaabwe ne babireeta butereevu ku bulamu bw'abaana ab'obuwala mu mulembe guno okugeza n'olabanga omusajja atwala mukyala we ng'omwana ng'eŋŋoma mukuba empiiwu mulujjudde okuboggoka okw'enjawulo bamusanze mu buduuka awo ne okola kyeno embeera ng'ezo nti ku mulembe guno twandibadde tetubirowoozaako era tetwandibikutebwe tutyo. Omuntu nga tugeze omuntu omwagalwawo wamufuna tegeeza mukulu mu mbeera gy'omusanze mu bantu mu bakyala banene omubogukira n'omukayukira kitegeeza olina okukakkanako tulina okukakkanako otolokoke obusungulule kukulembere n'aba akoze ensobi olina engeri gy'olina omugambako otyo mu bakyala ensangi zino mu birala bye twandowoozezaako ebikolwa byakolwa nga bajjajjaffe n'enkola zonna effugabbi eryateekwanga ku kitonde mukyala okugeza nga bakugirwa okubaako ebyo bye beenyigiramu n'okubaako ebyo bye batuusaako engalo oba okussa mu mbuto zaabwe okugeza omukyala talya nkoko, omukyala talya magi, omukyala takola kino. Ndowooza mu nsangi zino mu mulembe guno omutebi ogwatwesa Sajja Kabaka omwana omume enkoko n'agenda KFC atyo n'agigula nnamba twandibadde tubyewala nabo ne tubatwala nti tuli bumu naye era okyasangayo obwenkanya obwo omuntu nga ekifiye kyange kyekitwe ekisibemu olwayi embeera ng'ezo nti obudde buno byandibadde tetubirowoozaako mu nkuza n'enŋunjula y'abaana ab'obuwala nga ffera tuli ku musingi gwe gumu olw'ensonga nti gwe ne bw'ogoberera bajjajjaffe baali basajja bazibu nnyo okusinga abasajja tebaagaanako ku mukyala jjajja wange oli omukadde ow'edda kulya kawunga kulya bivaavava bamugaananga nnyo bino ebintu ebirimu ebyessava nnyama kwakweyagaliza otyo kabanga kakodi akeyagaliza webiba birunga abifune bw'omu otyo olirye n'asigala ku butula kakayira wadde bwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe ate ogeno mayiza nga ate yawangadde nnyo ow'ebitula otyo nti ebyessava byonna byaggweranga eri jjajja mwami so mu mbeera ezo nandoozezza nga tukuza olunaku luno olwanga 8 omwezi ogwokusatu twandyekubyemu mu kifuba abaana ab'obuwala bano nitubalowooleza ddala era nitubayisiza ddala nga bwe tweyisa engeri endala engabanya y'emirimu nagikonyeko wali mu nsonga eyasoose engabanya y'emirimu nti bwe kibanga omulimu gusaba kubeera na digiri omwana obuwala nga agiina naye muganda wange ogiina naye ng'ey'omwana mulimu obusooso wadde wanu ogiba GDP nga gundi ye eri waggulu yeyandibadde asoosowazibwa kubanga ekifo ekyo kisaba bubonero obwo kandi mulimamita olina second oli first class ono n'aba ne second class upper ono gundi naye newekanga bawoza naye omuwala anaagusobola bulimu okuduumira anaasobola okuduumira mu mbeera eno bw'abanga asomye ekyo naffe abalala kye tusomye nandowoozezza ku lunaku nga luno tulowooza okuzza ekyo n'okusitula enkola z'abakyala nga tuyita mu lunaku luno n'okwezza obujja kw'ebyo bye tubadde tutakola bulungi mu ekyo nno nga njogera ekyo nti bandifunye okusinziira ku nkola zaabwe ate ninawo n'okuba nga tebandifunye okusinziira ku nkola zaabwe okugeza atuuliza ku CBS FM 1 yakugamba nti lwaki tebandifunye nina ekintu kyesikiziganya nakyo ekiriwa kyebaleetawo ne bagamba nti omwana ow'obuwala obutegeevu bwe mu bwongo bwe bukkakkanamu ku bwaffe ne bwe tuba tuyingira amatendekero agasukkulumi kave twali tuyingira awo mu sitendekero e Makerere bo already baba balinawo akabonero balinawo obubonero basoosowaza otegeera
ngate fenna ekyo nonze sikiwagira lwa nsonga eri kwa kakati gwe ekyo bw'okireta ate wano n'otusaba omwenkanonkano kati ate fe abalenzi oba otulinyiriddemu kitonde busajja oba atewo otunyigirizaamu kakati olw'okuba fenna tuli obolese equality oba osabye obonero 7 bubeere 7 kubanga fenna tusomera mu kiraasi emu abatusomesa be bamu ate era netwekanga oluusi omwana omuwala abataano abasooka be bakulembera bawala kakitegeeza kiri ekyokusaawo obbagira ku lunaku nga luno nabo baleme kubeera nga bo babaawula fenna tubeere nga tutunkira mwaganya gwe gumu ku lunaku luno akadinisa kabeere kamu kubanga n'enkola y'emirimu egyo tulaga bo tebabagamba mbu olw'okuba muwala fenna tukola omulimu gwe gumu yagenda kukolera obukadde 2 kati nga wano mu kampani yaffe wano tebagamba mbu kakati kagerezenga ku Nampijja omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka ku BBS telefine yaffe tebagamba mbu ye olw'okuba muwala ye bamuwaka mu kitundu Conrad nze nfuna 2 kubanga ndi musajja batusasula kusinziira bukozi bwaffe na buweereza bwaffe era nzo kwekanya nga yo oluusi ate yafunye obuyinzi n'enfuna akamu ekitundu nzo kwesanga nga oba Nampijja obudde abwawadde nnyo kampani ebungi nnyo kusinziira ate oyinza bagwe part time oli alina full time job yes kakati ekyo tubeere kuwenkanya contract yo kyeyogera yes kakati n'engeri endala ku lunaku luno gye nandiyagalizza abaana bano ab'obuwala oba abakyala bonna mu ggwanga Uganda ku lunaku luno lwa 8 nsaba abasajja ffenna okwetoloola ensi abakyala bano tubawa omukwano ogubagwana abakyala bano tubajjuza omukwano ogutaliimu mankwetu ku lunaku olwo oba olubeerera obulamu bwaffe bwonna tuleme kulimba luno olunaku lutuyamba tujjukiza buvunaanyizibwa nakwejjukanya kubanga singa si mukyala olaba omukyala ono bw'olaba mu science olaba nti si omwana aba wa musajja n'ebirala ebitundu ebingi naye bw'okidda mu mbeera zonna singa si mukyala osanga ffe tetwandikuze akuleza emyezi 9 otyo nakutereka yes Conrad aliye yanyonya nenga yakuterese yeyerekereza n'ekyokulya ku lw'omwana we olwala yabeera so bingi nnyo bamaama bano bebakola ku lunaku nga luno nsaba abasajja tweddeko abatulugunya n'okunyigiriza abaana ab'obuwala n'abakyala mu mukwano ng'omulimba omukwano gattika oli ate tomulaga obojja ono obojjerera oli ate oli mukambwe ennyo gyali toyagala kumanya ebintu ebyengeri ng'eyo nandowoozezza nti luno lunaku lutuyambe okubeera emunyenyeso eri ffe abasajja ffena okumanya butya bwe tulina okukwata kitonde mukyala nandikirowoozezza nnyo era olunaku luno tegeza gwe ovumiriza nnyo abasajja abatulugunya abakyala si kirungi wadde nange ekintu ekintulugunya obwongo kigwenya nnyo obwongo era nembuuza gwe gwotulugunya otyo waba mwannyoko nga gwe batulugunye batyo oba mama how will you react kiba kibi nnyo ate ojasanga oliwo osanga bakuba mwannyinawo ayinza ottabuka naye omusanga mukuba ow'omunne nga abiraba bulala Janan Schools ngene badde kuweereza mu nkola ya secondary ku kampasi zaffe 2 eikabalagala ne Bombo eyongedde okulowooza ku mwana w'eggwanga Uganda anti omusingi kikulu nnyo mu byenjigiriza n'olw'ensonga eyo okutandika n'olusoma olusooka olw'omwaka 2019 tukwanjulira Janan Nursery and Primary School nga tuwandiisa abayizi okuva ku kindergarten daycare nursery omuli baby ne top class wamu ne primary okuviira ddala ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu leeta omwana wo afune okuyigirizibwa okusookebwako nga kwa mugaso eri obulamu bw'emmaaso tulina abasomesa abakugu mu baana awasomerwa n'ebisulo ebisulwamu eby'omulembe ekisaawe ky'omupiira swimming pool computer laboratory ebyenje ebirungi nno ddala okwo nga kw'ossa compound ey'omulembe nno kati nno okwewandiisa kugenda mu maaso ku kampasi zaffe zombi ey'ekabalagala wamu ne Bombo Kalule ng'okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zaffe ezowammanga yagifudde kagoma ate nga era mugana lunaku nga luno lutuyambako nnyo okusoosowaza okujjukira abo bakazi bannaggwano mu nsi nga ne bwe tusukkako obusukka Uganda wano lujja lutujjukiza nti nabo abakazi basobola okubeera ekyo basobola okubeera
egundi yaffe ekkubo lyaffe eritugulirawo okutuuka ku buwanguzi bayinza otema empenda otyo kubanga tulaba abakazi abakoze ebintu ebyannaggwano muno omwaffe mu ggwanga omanyize nyawukanako ne bano be batera okuleeta mu mawulire ebiseera ebisinga amawulire gatulaga ne baleeta bana bakyala abayivu ebiseera ebisinga naye ekintu ekyo si kituufu tulinawo n'abakyala nga tebasoma genda olwoba tebasoma wadde ya naye nga bakoze ebyo ebireetedde obayita bannaggwano osanga omukyala nga omusajja yamusuulira abaana 14 single mother 10 naye nga yasikanga paani mu buduuka awo n'akuza abaana wakati mu kulima emmimbi n'okusaka abaana n'afunamu baprofesa abaana n'afuna badokita abaana n'afuna abasuubuzi bannaggwano mu kibuga n'ebweru w'ensi omusajja nawe mwita graduation jangu otuule kakati omukyala ng'oyo muganda wange obuwanguzi buno n'enkofiira ffe abalala be baba batikidde ze twambadde ziba nnyo mu ngalo z'omukyala oyo lwakuba ffe buli we tulowooza ku owekitiibwa Magi Kigozi abantu abo naye waliyo ne bamaama bano mukyala ali atunda ali ku mudaala maama akuba amataffaali nga yebadde ekkuba muva ensimbi ezibezezaawo abaana be yes n'okutambuza obulamu bwonna nga akuba amataffaali ku saa 12 n'agavaamu ssaawa emu ey'ekiro ne tulabayo abakyala abasindisa ebijji bya takisi ne tulabayo abakyala abavuga zitrela ne tulabayo abakyala ababadde ku midaala gy'obutale bwabwe awo Kasubi n'akulabya Kibuyewa otyo nti abakyala tuleme kulowooza nti bannaggwano oba ab'amaanyi be tulinanga okukulaakulanya n'okwogerako ku mikutu gino egy'amaanyi be bano bokka be tuba tulengera eno waggulu mu bifo ebyekiivu n'ebirala waliwo n'abakyala be tuyita abazira ng'omukyala yasima kaabuyonjo yeewuwe omukyala nga mu kusima kaabuyonjo mwajja ekigulira Magala Eddiba ewantu eyo gyakkawa bawazibu nnyo otyo so bwe tumusaako ekikolwa kino nti omukyala muzira aba muzira so olunaku luno lutuleeterenga okwefumiitiriza ku bakyala abo era n'obalowoozaako ng'ab'enkizo era ekyo ompadde assignment yesebo yagwe nkumanyi era njagala nnyo onkolereyo waakiri olutambi anti ngoberera nnyo Katikkiro teziyagenda mu documentary ekwata ku bakyala abo ab'omuzinzi abavuddeyo ne bakola eby'enkizo tulina abakyala abatandikawo okuzaalisa nga kati gafuukira ddala amalwaliro ag'amaanyi naye nga yatandika mu kuzaalisiza mu kitooke tulinawo abakyala nga yatandika mpola akantu ke ng'atendeka abaana abawala bano ebyemikono byalaani kanika kutunga nga lyavaamu essomero so abantu abo balina ebirooto ebyo ebifudde ensengebabetakako omukono okuba posting oba ku lunaku nga luno tubalowoozenga kituufu nnyo oyo bwana Conrad wakanyiriri era nze yakanyiriri tyakalese kati mu bintu bino tugenze mu creative arts muli oyogedde ku bakyala ebintu emizannyo gino gye muteekateeka eri Abannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu abaana bano ab'obuwala beetabamu embeera zaabwe oba situla oba tumbula kibuuzo ekyo nno kigazi ate nga kirungi eri atulaba kubanga buli lunaku oluyitawo esimu yange eno eyinza okufuna banji nange bansange obakanga osembera abalomati ebyo webityo sinze ntwala ofishe nti kati naawe olaba ewuwo munnamawulire wa Ssaabasajja Kabaka abeera ku mirimu emirala oluusi oluusi ojjayo notukavalinga kakati ogenda okulaba nga ate naawe olaba naawe bakulumba kumpi buli kadde okuyingirayo tukola tutya so abaana ab'obuwala oba abakyala obubaka obwo mbufuna nnyo ne bannange abalala sinze njagala kuzanya biba bitya kakati kiri kyobuuzizza olwaleero abantu abasinga ddala abaana ab'obuwala bamanyi nti bwe tujja okufulumya firimuzi zino okuzanya kyangu naye nsooka kugamba si kyangu kyekintu ekisooka ekigendo kifuula ekitali kyangu
bye bino wammanga ate nga byonna bifaanagana biteekebwa ku basajja n'abawala. Ekisooka number 1 ekibifuga byonna z'empisa ezo kyekisumuluzo ekitambuza ebintu byonna empisa discipline otyo ate nga weekanga nga bannaffe abamu tebaba nazo si byakuvumirira nakwogera ki era zibalemeseza bangi. Ekyokubiri ekirooto kyo simanyi obona kita passion oba ekyo okwagala obwagazi obwo ekikulimu nti nino kituukiriza obwagazi bwolweta goolo gy'oyagala tebyenkanankana so kati ekyo kikulu nnyo nnyo kulabikako olwagala kuyitamu kati awo omwalo matikirira olaba tekijja kusoboka tegeeza olina okugumiikiriza. Yes kakati ekirooto kikusika nnyo ekirala kati atezenga point awo oleetedde okugumiikiriza era wembadde ngenda okuleeta nayo point yeetongodde obugumiikiriza kubanga tuyita mu bingi muganda wange nayinza okuba gwandaba ye yali yandaba dda nga tukyalina mu byakusoma nga ntoba nakino gwondabidde naye kati ensi yeebeera emanyi nti we bakulabidde mbu woba ojjidde kumbe kati fe tukulidde muno paka okuva kwa isukuulu tulimwevuddeewo exactly so kakati weekanganga obugumiikiriza mpaji nnyo 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 njagala nombivuge nsooke mbiseri mukama wange gyambuuliza ekibuuzo ensonga endala okufiirwa kigeza mu kufiirwa eno saddaaka. Yes okusaddaaka sacrifice kubanga bino bw'obiyingiramu tufiiriddwa ebintu bingi mulimu omulimu gw'okufa gw'obadde okola kati gwe lowooza bakozesa kuba ne guno oba ozze mu mulimu nagwo keera ku makya ndi w'amawulire neegomba romantic ng'ambe ogw'amawulire gusooka ogudde emunda kati obulumi obuli awo kukigusa okituusa eriweeyo olina okukisuule si kisuule kati okufiirwa mulimu n'okufiirwa obufumbo nti abantu abamu yeegayirira bbaawe n'amulemesa kuba kati bino ebintu bya art gw'obirimu obimanyi abantu abamu bamanyi mbu byakyonoonefu nti byakiyaaye ate ng'ensonga eyo nkyamu nti omukazi asobola okusaba bba okumala emyaka 3 nga yamugaana paka bwamulemerako n'amugamba kale genda kati mu kale genda omwami ono olwokuba batabimanyi bwe bitambula yalowooza once in a while ajjanga kujja yazanyemu kumbe wali okutuulayo n'omwezi eyo nga olwo makulu ekubye twagala gundi eno bweti muzanyo bwegutyo kati nga mulina otuulayo omwezi buli lunaku tegeeza ki eri obufumbo tunyuse essaawa 3 za kiro eitha omusajja ataba mugumiikiriza obufumbo buyinza okugenda kakati kyenatandikira nti mulimu okufiirwa okugoba ekirooto kakati n'obutalowooleza mu kufuna mangu oyo ye ati wa Uganda yenna naye ate owaffe ayawukanamu fe ati ono ali mu creative sector erimu performing arts ebyawukanako n'ebiringa ababumbi ab'ebitabo biki n'ebyaffe bw'ojja ennyo n'ennyonta y'obugagga oba okufuna amangu era naawe oyinza okugenda amangu kubanga enfuna yaffe teri direct tugamba yitaawo yes togenda kujja olowooze mu mwaka gumu bajja kuwa miliyoni 2 oba emu kitundu gye bawa omulala naye nga tomanyi oli ebbanga lyataddemu obudde bwa investings okikolerera tojja kitegeera ono kakati mukyo omwana omuwala ayinza okujja nga yeegomba nampi yes naye nga tamanyi sacrifice nampijja nekiki kyataddemu kali mukujja gwe weegomba kitegeeza omulabiddeko ebbanga kale ate oyagala kujja ngo yakukulevo yeemu naye which is not good. Yes kakati omwana ono wambuuza ku baana ab'obuwala bano bayisibwa batya na biki kati ebyo nsoose bimenya awuliriza CBS FM emanduso eya Ssaabasajja Kabaka n'awuliriza 98 ensonga zo aziwulire azitegeere amanye nti tetuli mu kuseereza ligenda mu gaa ate zino ensonga tezikoma mu art ziri mu byabulamu mu mirimo gyonna naawe gy'oli bwe wali gw'okutuuka okwata omuzindalo guno ne baaji y'obwakabaka n'ekuteekebwako ojje mu field otugyeko amawulire osooka kubeera nga tofuluma oluusi ne bakusibirayo emyaka 5 naye omulabi yalowooza byangu abaana bwe tubagamba ebintu balowooza byangu ayinza n'okubuuza watuuka ti mugamba munnaye so kakati ensi bwekyo bweri basebo ne banyabo naye nga
omukyala bwe bambuuza nti abaana ab'obuwala bano bali batya omukulu madengezaako kusooka musigira kifaananyi ebiriyo naawe awulira anateekateeka okujja otyo kati ebyo bw'omala obitegeera kati bw'obanga oyagala ekintu mu bulamu bwaffe bwonna obwensi bw'okiremerako okifuna mwana gwe mukyala gwe ayagala okujja otwegattako oba okwegatta ku balala abakolanga bye tukola ziri ensonga ze nsosola okwogeramu ne muganda wange ezo oba osooka ossa ku lupapula ezo bw'onaazinyweza kino kijja kwanguwa kati mu lunaku luno ekibuuzo kye bambuuzizza okikwataganya ne bino bijjirawa kyaja tugere maaso okay bijjirawa nti omwana ow'obuwala talina exceptional means zonna mu kino kye tulimu ffenna tukozesa akatiba ke kamu ffenna tusasula payment y'emu ffenna tuyita mu kkubo lyerimu ekitone ne kikweyimirira empisa zezisooka kakati abaana ab'obuwala era tulina bano abantu abajja ng'oluusi ewaabwe baali bagagga nnyo naye nga bino abyagala bw'ajja olumu tulinamu zi hardships ez'enjawulo ze tuyitamu tulina okukola road work emibiri egyo okubeera free tulina okukola exercises ez'enjawulo tulina okubeera mu misomo ne batusomesaayo tuli bapya olwo okubangula yes kati osanga oli nga dereva yamuleese ali mu TX yematira be bamuwadde omusomesa alaba abasobola obaliisa omwaka tojja kuzanya firimu ajeregereza otyo kakali omuntu ali mu mbeera ng'eyo tojja sigalayo yes kakati omuntu omulala sigala kulaba nagenda okusanga obuzibu ya talina mpisa nga naawe weemanyi ne mu masomero nabagobanga ne ku kyalo woobeera bagamba tolina mpisa eno teweemenya sigamba waffe mu ati teweemenya teri wantu waliwo kintu kigenda kuvaawo nsikiramu mu bitona byogere kitegezo ino beera social exactly osobola okukwatagana kubanga kati ng'ewaffe wano kizibu omwana omupya eyazze leero omusanga ennyo nti nze ndi mukunyumya naye oba alina enampijja si lwakuba nti tuba tubeyagalirako oba alina CEO no wekanga nga project gwe wootuukirawo okuva lwotuuka olina kubeera mu kamera paka we bunaaziba akadde kano kofunamu ke bakuwamu eddakiika olisivinga amasimu agakubye nga gali musayi ebintu bwe bityo kakati sijja kugamba kiri kyoleese kiriyambirawa nti wabaawo bano ate abatuddirira wabaawo bano abaludderuddewo nti singa onajja nga tozimba teweematira ojja babuuza kibi kitya walanyiza kizanya nti olidde enzanyazanya bakuyamba tho naffe tubayamba okugaidinga otyo naye kirungi nnyo okubeera nga abantu okwatagana nabo mwene industry yaffe kale industry yaffe terina kabaka nze ne bwe mba nzanya ntya oba omulala ng'azanya atya ensi eraba mbu wakabi ate ono omunafu yamuyamba okwaka ate tekirina kye kinkosa nze gwe kujja twegattako nenkuwa ku masannyalaze oba nompa ku gago oba ne koleeza kibanga muntu akolezeza mu subbaawo kando yange bwokoleza ogwoli ogwo tegugwerera kakati ekyo ffe kye tulina nti tekina kye kikosa kuzza mwana mu kasono ne mugamba wandizanye naye okyalimu okwetya weete omugamba kituufu kati abamu ne balowooza tuli hash abo tebalowooza nti oba tubakanga naye nga tuba tubagamba oyo wakagirira oli ngaze nefi eyo naye nga biba birala era nkakasa nti abaana ab'obuwala bafunira ddala obwenkanya muno omwaffe era waliwo n'abantu abajja ne balowooza nti omulungi mbiwulira nnyo mu comment section naawe oyinza okuba wali ozisomye mu comment section atalina kabina wano azannyawo n'obawo example ez'abatalina bubina bangi oli agenda n'agamba ka romantic okuluutinga abawala balungi balina bubina balina kino oli n'agamba naalo wange atalina bina naalo wange atali mulungi nemugamba it's about character era ekyo kyobagamba kiba kituufu kubanga ate era katuka tugende mu reality firimu yonna mu level y'ensi screen play ekigifuga beauty
ekyo kye kisooka naawe wennyini ne bwoba otambula ne bakubaka promo ka movie ejja tugeze oba yabanagana oba bazungu n'olaba omuwala ali smart ng'atambula amaaso go gaba gaagala okulaba ekiddako si kyekimu ne bwolaba ono ayambadde nagalaale ateefuddeeko oyinza obiyitako obuyisi ne bwe tuba tuscrollinga Facebook oba TikTok era okiraba nti kiri emotion abantu ne bwana kibuzaabuza kikola aromatic teri recruiting balungi naye eri recruiting nnyo abeefaako abanaalabika obulungi mu ngero zaayo kuba bw'ogamba obulungi kintu kigazi gwoyinza okuba obulungi ofudde face nga nze nfudde gundi body physical appearance oyinza okufa ku physical appearance nze nga nfudde ku mpisa obulungi bulimu ebintu bingi so tewejjaamu maanyi gwali eyo mbu baagala wa bubi n'abaagala mweru si kye baconsideringa biri waggulu bye twogedde bye bifuga mpisa n'ebirala era abaana ab'obuwala bonna abali muno kakati kagambe bw'oleeta sini nga kale ya muwala mulungi nnyo ate nga twagalayo omuwala omukambwe ku feesi omubyo w'ekyala ate tuba tugenda mujjawa. Yeah, my name is Faustine Adam. I love Janan Schools. It's a good school, very good environment. The food we eat is just wow. Education is just perfect. Yeah, I love Janan Schools. My name is Joyce Uwase, and what I love about Janan is like its accommodation. It really knows how to make a person feel at home. Thank you. Yeah, my name is Molly Etula. Actually, I really like this school because I don't know, the way they teach is far away different, and the way they treat us, like they treat us the same, even though we are foreigners. And I like the environment. Thank you. My name is Merat Mazak. I like Janan Schools because I like the environment, the teachers, they're kind and helpful. Thank you. Yeah. Bye. Bye. We really love Janan School. You're most welcome. Feel free at Janan. Banayi mutusonyiwe muko twadde mu bulango bwa bakama baffe naye nga mugende mu maaso okusubscribinga okulikinga okusharinga waka waffe naffe tukola ki bwe tufuniramu naye nga mu byonna mugende mu maaso okusubscribinga ku mikutu gya Aromatic alwalo Aromatic YouTube channel 2 Trust Film tuina LM tuina na Aromatic Entertainment channel naenda kuzina twaba tugisaako kati yo waka kati Trust yetusinze nnyo okusaaka essira ne LM yeah. So mu subscribing abaana mubabeesezaawo nfunya nnyo reaction ngamba abasajja baabo banaye batukubise ddala abaana bali mu diaspora wena kakasiza amaanyi Aromatic bayakata video abaana la just kabakatiza abaana bakirikinga akadde n'enkakasa omwana abeera okwo mu ssaawa 2 video eri 10,000 engamba kati nze era kyensinga okwebaza nnyo ddala nga Aromatic ne staff mwena mwebale somesa ggwanga kuba waka wamutaweebula tasosola myaka waliwo era kiva ne shares nezimu kibanga amafasanya abantu bagende balabeeyo ku live shows ne mu show abantu bajjulani babo ogenda olaba omwana omuto nolaba omuvubuka omuzeeyi olwensonga ne characters muzireeta zifeaturinga muli eri kyesinga obbagalako ennyo ate n'ekirala omulembe guno gwa digital mugenze ne mugukwata Trust me mu Uganda ku digital Aromatic muli b'amaanyi era ekyakiwakana ng'ogenda mu algorithm naye kati ebintu bya digital kyebikyagaana ng'ogenda bugenzi bwoti nolaba enamba tezijja kulimba era ogenda n'ogamba akasajja tekasudia ebintu gye waka gyali naye nona waka kuba ensonga content ono takoleka kibanga mbawanye no respect content ono gamba ze matakoleka okumaintaininga pace gyeri omuntu ayakitandika saazi neno ngagamba olwensonga characters neno zivuddemu ate kibanjagaza muguluminze emito tudde omuntu ogeno sanga ngosanga abantu abamu wabazimba agenda kuyoya Conrad simulabamu mwachi tuka ku mizanyo jamu nga Conrad olo episode ejize
Conrad tebakuminsinze ate ne batondawo oyo oyo ate naye ne bamuyayaanira so kyesinga okwaganya kwa romantic ng'egye mukozeemu ebintu byammwe anti kati kyatuyamba twayigirako mu nsobi z'abakadde baffe abamu omanyi ono ati nga bwe bagambye ne bw'onakkiriza otya ne bw'onaagaana tulina ekiseera tugenda okutuuka ekitali kyawala nga nze byempensi generation ye n'abaawo nga tebyagala yange yammwe gye tubadde tubinyumirwa ng'ate gwe tokyasobola kufuna budde bubeera ku masimu olowooza genda mu nfaamu yo tokyalina budde bugenda mu show kakati kitegeeza bano abanaaba mu myaka egyo gikyasobola ebyo ng'ate nze kyembawa tebakyagala that's why eri point gyogambye nti tufuba nnyo okukola Conrad omulala nti nze nsigale nga wakiri mu gavaninga naye abamu ku bantu baffe tebakikola balowooza basigala nga beegulumiza ye yabeeraawo temulalabeerawo kuba ne bw'okola otya ojavaawo osigala gwe byennyini bye wali okola nga tulina kyansima tukyokoze nga byokoze byebyo bye wali okola naye omulembe gwe wali obikolera guseeseetuka ne gubeera ng'empewo emuyisa bubi ayagala kuyingira mu nju kati bali ab'empewo beetayisa bubi ng'ate tebakyabeeraotyo so kyekyo kyetutunuulira ennyo n'okwongera okuliyetinga emirimu kwa kati wano ffe tuba ku mulimu abaana basasulwa buli kimu tuba twongera ogaziya naffe tusigala tufuna nga nabo bafuna oyogedde ekyo kyogaziya kukozi nagenda olabako episode ezimu zemukola Lukundo yali affiliated ne Western culture eyo target yali ya Western culture era abantu abasinga balulimi lweyo era bagifunamu nnyo simanyi oba ekyatambula kati yaggwa naye nga project yatambula ebbanga project yali amaanyi eyo Lukundo ogenda osanga baven aliko mu Eastern mu Jinja awo nabisista byange neŋŋamba nikubabeera naye waki tebajjako eno mu Busoga era ekyamazima yetuwa temunakolako mu Busoga eyo abantu batusabayo nnyo era enteekateeka bapromoters ab'enjawulo waliwo abakisa ku mmeeza ndowooza bakyakikutula na mukulu obudde bwonna tujja kutuuka so ab'ebusoga mulinde tukyafumba kijja manya romantic ove tuse mukifu ejjanga kiteeketeeke buli kimu so kyekyo eriwo tubadde ku nsonga wali eri mba mukola recruitment z'abaana abawala recruitment zino zimukola audition ezikolebwa ng'engeri y'okusitulamu abaana abawala because egira enamba kigoba otunukulaba okuko enamba esingamu eyaba si baana bawala kakati business yonna eno eriwo omulembe guno n'eri digito n'erimu ebyemasanyu byonna bw'obanga ogikola otajetinganga nnyo female sex ekyo gender eyo female gy'obanga otajetinga ekintu kekibaamu ebyamasanyu okusinga babeera bawagira nnyo baagala nnyo okulaba banyumirwa nnyo abasajja bali nnyo mu bintu ebirimu kunoonya ssente nakuleeta ssente yakufata eyinza oba ya mupiira otyo essanyu lyaffe liri nnyo mu ebyo mupiira kikonde naye guno obuzannyo bakazi be baba tusikira nti omukazi ojja n'otya nga yagamba nja kuba ku Maria Fro Christmas ne aromatic kati ate abasajja abamanyi mukazi we bajja mukwana netuwuzikanga naye tufunye kasitoma omusajja naye nga yandibadde mu interest yaffe omukyala yamusisa amusibe ku kikondoolo kale otya okunkwana tugende babiri era kati kaka naye mumusolozeza mu mbeera eyo bwe tubasolozeza ate netufuna nabo kati bwe babiraba mukuwalira olusi ate anyumirwa that's why nti tufunye numbers nyingi nnyo ez'abasajja naye nga bakazi bali be babaleeta nti okusooka abasajja baba baali tebalina nnyo interest kakati wawuza nti bamembers lwaki abawala olaba nga bangi nnyo bwe tukola auditions bayinza okujja abantu 2,000 mu nnaku 2 oba 3 tutera kufuna 3,000 ku nnaku 2 olusinga tunoonya abantu 3 tulina garden wali offices zaffe eri ku Salama Road Bajita St Henry's so bajja olunaku olumu bayinza okujja 2,000 oba 15,000 n'enkyawe batuterakola abantu 2,000 batuuza awo kisaawe kiramba taata so kakati tuyinza okuba ffe tunoonya abantu oluusi 3
oba 5 mu characters okusinza project eziba zijja alejuka temulanga nnyo ku TV ku radio kumikutu jammwe yes tukozesa waffe kitegeza abantu abo bapikinga ya kakati mu bantu abo bemmenye muyinza ku bantu 13 ababa bazze muyinza okubamu abasajja 3 mu bantu 13 abasajja 1% ejja abasajja aswali reason abasajja nabo ati ono bamwagala naye kati kagambe ekintu okyewunye naawe omusajja bino bye nagambye okusooka omusajja yeyingini olina okunoonya sente olina okulabira family olina bingi awo kakati ate bojjeeno obudde naffe abamu ebyatuyamba twali tukyasoma nga tetumanyi ekiri gwera ne tukwata kali eno nga tukyali mu high school tukuze nayo kati okuliddemu kati kyenkoze obudde obusinze mu nsi naye omusajja abinyumirwa n'ayagala okujja tugeze oluusi wa myaka 45 akola mirimu gye bwajera ajja alina ku 2 bimulema nga bimutami kyokka ate omuwala nga kyayagala asobola gwe okulemerako nga gwe bbaawe nti nze omusajja n'ayagala okusanyusa mukazi we najja n'asasula registration fees akakadde kalamba ketusasuza najja n'ayingira okulaga nti abakazi baagala nnyo entertainment singa tetwalina limitations buli lunaku alomatic mu kuwandiika esobola okuwandiika abantu wakati wa 2 ku 3 buli lunaku nga basasula miliyoni ya sente buli lunaku naye tugoba bagobe tubaga tulinze auditions mwaka gujja nengo omuntu mwaka ayawa buli lunaku on daily basis abakazi abebbeeyi abalina sente zaabwe abasuubuzi bani buli lunaku baba bakuba n'abaana ab'obuwala sente wezire bakuberere ku gondi ku reception eri office nezaffe esimu zaffe bamemba ffennyini so nti enamba ey'abaana ab'obuwala eyagala nnyo this kind of business ya entertainment na biki gye baagala ennyo okuyitira okuwaguza kati ate abasajja bonkubuulidde obuzibu tebamu nti sasula registration miliyoni ng'ate abalamu nti yandigisuubuzze Dubai n'agigatta ku ndiboota ye fiizi maama n'agatta gagamba olugattako n'oyawulako ate oluusi ne bwe byandibadde nga si registration najjera oluusi amateeka n'embeera z'ekibiina bimulema olw'ensonga nti reason eri emu nti ajja wano agenda okutuukawo nga bamwetaaga 24/7 kati ate bizinensi ye ndiboota gyakola mu owina egenda ggwa kyokka ate omukazi bamulabirira eyo point eri hidden so wemba musetting emizannyo zino eno kind of play do you nemusokana this play we are targeting ladies oba gender y'abakyala yokka nga kyewayogedde wali tutajetinga age brackets zonna tutajetinga gender zonna tukola nnyo tufuba nnyo essengejero lya scripts zaffe batunuulira nnyo kyetugenda okukola kitutwalawa kyetugenda okukola kituweebula kyetugenda okukola tekituweebule tutunula nnyo ku kintu ekyo eso ebisinga wabawo ne script ze bayiwa nti ona yeyogedde ku kino kijja tukuba mu audience naga lugero nga lugero si lubi naye abakatoliki bayinza okukirabanga ababa bakyobodde so tutunuulira nnyo ekintu ekyo naye tetuli centered nti tutunuulidde gundi eno neeno bonna tubakolera ensi yonna ekibuuzo kyange kibayawo ekyo omuzannyo gwe muteeseteese oba gwe mwateekateeka nga mutunire specifically female gender nga go bakyala be musoosowaze nnyo ekyamazima nja kuba nkulimbye kubanga ffe tuzannya family content movies bwemba ndaba tetunakolayo nnyo ngeri centered ku bakyala bokka yanga betworientinzeeko ate customer care yali kuki customer care because nalaba abakyala bangi nnyo obviously akyatambula naye
nalaba abakyala bangi nnyo n'ate abasajja mwajjangamu kucyankalanyamu nga theme bw'ogiraba nga teri situated ku bakyala bokka nga theme eri ku wrangles ezideveloping ezibeera mu societies n'emmaka ag'enjawulo though ba actresses be baali basingamu obungi bw'okireeta bw'otyo ate nga reason being nti ngeri ekigambye nti ojagenda okwekanga nga projects zaffe ezisinga abakyala baba bangi olw'ensonga nti ne mu registration ne mu kibiina tuyinza okuba kati ekibiina kyaffe wonna wamu kiri mu bantu nga 10 oba 10 plus nayinza okusanga nga abasajja tetusukka 2 oba 10 so kati oluusi ekyo kyekireetawo omuntu ayinza okirowooza bwatyo naye tetulina betusentalingako naye nga nange bw'okyogedde ndabanga tusaanayo okukolayo project nga eraga amaanyi g'omukyalo oyo challenges omukyala zayitamu nga wetadde situation yaffe onja kusanyuka nnyo nange ekoozo kenze ndinza okwebuuza ng'omuntu akuluna bakono adi oyo owakanyiriri wakoma ddi obeerako mu kiyungu okufumba emirimu gy'omu kiyungu kufumba kola ki okwetawulako mu kiyungu ndwawo kyekituufu ate ekyamazima manyiyo ebimu byemanyi okufumba akawunga nkamanyi okagoya n'okusiika eggi ate ndi amatooke gokka okusinga naye ate sigo simanyi gawaata Sabula bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu program za CBS emisana n'ekiro. Gwateekako 2,000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Jabasa Fama. Nti mama wange bwe yakuza bwe bali batukuza abalenzi tetwafuna mu kisogo tebatukiriza mu kiyungu fe waka ate era bino byokufumba mbize bukulu bino oliweka waka oluusi otegeera oyiga ebimu era ntera kufumbanga muwala wange avudde ku ssomero ayagala kulya pizza ebintu tubwe bityo naye nga sirimu bulungi mu kufumba naye ku lunaku nga luno singa embeera ebadde ensobozesa kati ne lwosanga nga wana abawala kwolonza enjo bafumbira akawunga onakalyako ogenda ku pizza kalaga balete pizza ali kuba mbane okubira ekibuzo mu kkoba lino oline wako omukyala afunyemu obuzibu nogamba olwali okanyingira ekiyo mbuteekere ekyo nkimale nakyo okyandibale naye ffe nganze n'abamu ku bannange tulinamu eyo challenge nti tulina bakyala abo babeerawo buli budde tukolidde mu generation nga nabo bakola zanyiza okuba mu mwaka mbeera n'omukyala olunaku lumu oba 2 zaba akomyewo kongo bakaholide biki nabo bali neno bakola bakola tuweza akasente sinabeerako nnyo mu bufumbo buli butudde ntenda ya nkyali mu bufumbo obufumbo bwendimu bwe buno obw'okunyumirwa life nti ajjawo ennaku 2 ate n'agenda omwaka mulamba okunoonya sente emitala w'amawanga so bufumbo bwe butyo bwembadde ng'omuntu kali oba ofunye omukisa osomesa mutabanyi bufumba mutabani buzibu nga buno mutabani wange nja muyigiriza nnyo ogoya akawunga ako kabe nga takali kampulunguse nga okikola n'okusiika eggi ensaya kyatata kufuba gy'obutamanyiza mirimu gy'abakyala mukowa lyerimu mwakololani omukyala n'omwami ani alisaanidde okwoza obw'omunda ekyo kiri automatic aba mukyala kakati omwami emirimu gye nga tuvuddemu okubuzaabuza kwonna yandibadde takola domestic waka yonna omwami nga ndi mu culture yaffe wano kati anti twogera ku radio ya Ssaabasajja Kabaka gye njogereramu omwami domestic work yandibadde tamukola naye omwami singa genda kwasa bikonge kuleeta mmere jijja mu nnimiro kwetika
nkota z'amatooke kuleeta bintu birimu ku maanyi n'okuleeta ssente zimaintaining awaka n'okuwerera abaana ebyo byonna byandibadde byolekedde mwami okukima amazzi nga tebannafuna mwana baana naye bwe baba awera abatsi yakima so negina emirimu nga nti omusota guyingidde enju ebyo byonna balina birinza mwami yagoba omusota n'oguyiga letawoza mukyala muyiga omusota abakyala bakirinja osinga omwami kagati ebyo byonna ebirimu ekikangabwa byalitunulidde mwami kangavula ku baana era tebalidde njogera nti mwami osiise bw'otaabogolere ku baana ebyo byonna ebirimu ekikangabwa okangatiisa ebweru mulina kyemuwulidde oba bonna buvunaanyizibwa bwabwe naye bino nti kufumba kwoza ngoye kuteekateeka nnyumba ebyo byonna n'okugunjula kuno okwokungulu kuno okusookebwako saagala kyejo okola kino ebyo byonna bya mukazi omukyala aze ewaka alwadde naye nga ekitegeeza buba bugenda sigalawo bubeeraawo bw'alwala obutakuyita kifulugunyu kuba mu Buganda omusajja omujjama ennyo ye kifulugunyu okwewala ekinnya ekyo kikuyita weekakamu nga tonagenda ku mirimu gyo n'ojjawo ebiyinza okuleeta obujama oba okulabisa obujama ne weenyigiramu wadde si buvunaanyizibwa bwo n'oyamba olw'embeera ebeeriwo nti munno agenyeza ali wali ku ndiri. Welcome to Good Time Schools Kawala, nestled in the serene surroundings of Kawala. Our school is fully registered with the Ministry of Education and Sports, ensuring that your children receive the highest standards of learning in a peaceful and supportive environment. At Good Times, we believe in a holistic approach to education. We offer a wide range of co-curricular programs, including games and sports, music, dance and drama. Our multicultural education program broadens our students' horizons, and we even arrange international trips to expose them to diverse cultures and global perspectives. Our facilities are second to none. With a well-equipped library, a modern computer lab, and spacious dormitories. For our boarding section, we provide a comfortable and secure environment for learning and growth. For our day scholars, we provide reliable transportation to and from school, ensuring their safety and convenience. Our tight security measures guarantee a safe learning space for all our students. Enroll with us today and give your child the best start in life. Good Time Schools Kawala. Good start, good end. awo ososowaza mukwali erimu nga gwe omusajja omuganda okwa oyina mwannyoko oba bannyoko oyina abaana ab'obuwala ne mukyalawo osiyasanga oli aganina abakyala mu mbeera ng'eyo nyinza okubuuzanga ekibuuzo mukwali erimu wali ogenzeko ku dduuka n'ogula ebikozesebwa ebyo bakazi bakozesa mu mbeera zaabwe ziri eri mu dduuka lino eryaffe ery'ebyalo ba supermarket dduuka lino ba supermarket kizibu bwetaavu n'ogamba oba nsi ekinakyo oba nekiyinza okubuuza olinda madamu oba abaana kusaba oba olwedde bibaawo olw'okuba tuli mu mulembe omugunjufu sikirabamu mbeera yonna yansimattu wadde kusasamaza kwonna genda nembigula era nali mbiguze nga n'obironda bulungi nnyo komanya ekika kye bakozesa nti ekino noba nga obireeta oluusi ayinza okugamba munna ayinza okubagulizaako nti leero nyinza obutalutonda niwekanga oyitiddeyo n'ogula oba okubanga liwakirowoozezza gwe wenyini n'obigula kyandibaye kya bugunjufu omusajja yenna okirowoozaako so ebintu ebyo nali mbiguzeeko era nkubiriza abalala n'obutabiraba nsimatu yonna mu bigula ogamba wali obiguze kitegeeza walekeraawo sitera nnyo nti katala lyange naye bwe mba mu kifo ekibigula nze ngula in that position of buying it's me to buy kati bangu omuntu omanyiza gamba omala obigula omanyi ng'egye bagikozesa nze enkola yaayo ate ekyo kyo sinafuna nnyo okuyigirizibwa na kunsomesa kuba n'ekika kyabyo sibimanyi bwe biba naye nga kungulu ekipakiti mwe bibeera mba nkiraba yesebo kuba kubako n'endagiriro
endagiriro sigisomange ngejema sigenda bikozesa mbirekera nnyo bali abobuwala ne babeeranga ate bangera okwesomesa simanyi bwe babikozesa yesebo ebigambo biba bisembayo mukama wange njakwebaza muganda wange olw'okukkiriza nojja ne tutegegamu wano ku radio za Ssaabasajja Kabaka Lubuna Mawanga Gagadde Lwasa Mayinja CBS FM nsanyuse nnyo olunaku luno olwa 8 ogwokusatu okubeera nga nze omu kwabo asobodde okuyisaamu eddoboozi lyange eri Obuganda bwonna. Nkwebaza naawe empeerezaayo muganda wange. Nzikiriza nti eggumba lya Buganda Ssaabasajja Kabaka ffenna ssaala yaffe bw'awangaala n'awangaalira ddala alabe ku bazzukulu b'abazzukulu ate n'abaweereza mwenna abaweereza obwa Ssaabasajja mwenna mbaagaliza buwanguzi na mikisa myereere n'ensi ffenna tuleme kufuna katabanguko tuleme kufuna bizibu byonna na ndwadde ziyinza kutujja ku mulamu wange endwadde eneyamu n'abyangalo bwe yasanyalaza ensi. Nsaba ebintu ebyo byonna Katonda abituugule. Radio CBS esigale ku ntikko ebbanga lyonna lye tusigazza ku nsi okutuuka ensi lwerigwawo. Tujagala nnyo olw'ebirungi bye tukoledde n'eddimo lyekola eri ensi. Ntumira buli awuliriza buli ayagala obwakabaka bwa Buganda. Nze Yiga Conrad muzzukulu wa Nsambo okuva e Bukalasa Buddu Ssaabasajja Kabaka wangaala. Awo nyini Ssaabasajja Kabaka omwezi ogujja ennaku z'omwezi ga 6 mwezi ogwokuna agenda banga aweza emyaka 7 egy'ekitiibwa obubaka bwo awamu n'okowoola abantu okujja Kabaka Babylon. Ogundegunde nnyo omuterega omuti ogubala ensimbi n'ebikomo Ssaabasajja Kabaka amagulu nnyondo Cuucu Musota Ssegwanga n'atasongwa mulunwe Ssebuufu bwa Musota. Nsaba era nga nkwagaliza amazaalibwa ag'emyaka 7 egy'obuto gakusange nga oli bulungi nnyo nga onyirira bulungi nnyo nga bw'oli nti okunyirira gw'otugabanyizaako Ssaabasajja Kabaka. Nzikiriza era nga nkowoola Buganda bwonna okuva ebule n'ebweya bakoddomi ba Buganda emikwano gya Buganda mwenna mujje twewandiise mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka nga tugula emijoozi egy'okujagulizaako Obuganda ku lunaku olwo kubanga ensimbi Ssaabasajja Kabaka yaziwaayo kuyamba buyambi. Oluusi tuyamba abakyala abalina ebizibu, oluusi tuyamba abalwadde ba Mukenenya n'ebirala. Ku luno sinamanya mulamwa gwe tugenda kuddukira Mukenenya. Ssaabasajja Kabaka weebale nnyo n'eddimo ly'okoze taata okulwanyisa Nawookeera Mukenenya mu ggwanga lyaffe kubanga toba ggwe osanga kyandibadde kirala. Ssaabasajja Kabaka owangaala ennyo taata ogundegunde. Akumira takumira mpeera awangala omwana wa Muteesa. CBS FM.